Mulwana nti Gen.Bigirwa Museveni gwe tumanyi tayinza bakolera tteeka mufunemu ssente. Ekyo tekisoboka era temumala biseera mu ekyo, kubanga mission ya Mwami Museveni ate yakwonoona buli awava ssente. Nze nva eri Busoga, Busoga ekintu ekiriyo ekivaamu ssente Bikajjo. Ayi mukola tteeka nga teriremesa omuntu wa wansi omulimi w'ebikajjo okufunamu ssente. Mukimanyi bulungi nnyo nti n'emmwanyi nayo bali mugikolera tteeka basobole okugirimitinga. Waba yakoze etteeka ery'amayirungi nga lirimitinga omuntu okufunamu essente mu mayirungi, kati muganda wange Ssemakula ne ttiimu yo omulowooza mutya nti asobola okubakolera etteeka mufunemu essente mu music? Tekisoboka, because tasobola kugaba kintu empawalinga omuntu wa wansi. Strategy eriemu baganda bange, mulina weapon ey'amaanyi ey'omuzindaalo. Omuzindaalo gugoba nakyemalira, omuzindaalo gugoba nakyemalira, gwali gumugobyeko, examples we ziri nnyingi. Tubasaba mujje mu bintu bino, muleme kwefuula nti ebibakwatako ebyobufuzi. Njagala kubaayo ekyokulabirako ate nga kyali mu industry ya music. Muganda waffe Moze Radio ni musanyufu kubeegattako bakungubazi banange mwenna, bannabitone abali wano mu kategoriz ez'enjawulo, n'abakulembeze abakyaliwo n'ababaddewo. Kitalo nnyo ekyamulwanyi munnaffe Adamu Mulwana, nange mbadde mumanyi era nga koligi wange, because tubadde naye mu trenches ez'okuleeta obukulembeze obutegereka mu Uganda. Tufiiriddwa nnyo ffe ng'abali mu trenches, era kitalo nnyo nyiri ddala. Bassebo ne bannyabo, nga tuwerekera muganda waffe ono Mwami Adamu Mulwana, ffe ng'ababadde naye mu lutalo, ekisooka kitukakatako okumuziika mu bungi. Banaffe ab'Egypt we baali balwanyisa Mubaraka, buli we baafiirwanga omulwanyi aba Muslim Brotherhood bakuŋŋaananga mu bungi ne bamuziika ne bakola kibayita political statement. So nsaba enkya twekuŋŋaanye mu mbeera zonna ze tunaba tusobodde, tuziike mwana mulenzi ono ku myaka 35 Katonda yamuyise. Kitalo nnyo, ejja kubeera manduso etwongezaayo kubanga olutalo lwaffe terunaba kugguka. Bassebo ne bannyabo, ekyokubiri njagala okusaba bannabitone abali wano, muli bangi nnyo ate nga mukyajja, mulina olutalo olwa copyright nduwulira, naye njagala okubabuulira nga nsinziira mu lumbe lwa Adamu Mulwana nti Gen.Bigirwa Museveni gwe tumanyi tayinza bakolera tteeka mufunemu ssente. Ekyo tekisoboka era temumala biseera mu ekyo, kubanga mission ya Mwami Museveni ate yakwonoona buli awava ssente. Nze nva eri Busoga, Busoga ekintu ekiriyo ekivaamu ssente Bikajjo. Ayi mukola tteeka nga teriremesa omuntu wa wansi omulimi w'ebikajjo okufunamu ssente. Mukimanyi bulungi nnyo nti n'emmwanyi nayo bali mugikolera tteeka basobole okugirimitinga. Waba yakoze etteeka ery'amayirungi nga lirimitinga omuntu okufunamu essente mu mayirungi, kati muganda wange Ssemakula ne ttiimu yo omulowooza mutya nti asobola okubakolera etteeka mufunemu essente mu music? Tekisoboka, because tasobola kugaba kintu empawalinga omuntu wa wansi. Strategy eriemu baganda bange, mulina weapon ey'amaanyi ey'omuzindaalo. Omuzindaalo gugoba nakyemalira, omuzindaalo gugoba nakyemalira, gwali gumugobyeko, examples we ziri nnyingi. Tubasaba mujje mu bintu bino, muleme kwefuula nti ebibakwatako ebyobufuzi. Njagala kubaayo ekyokulabirako ate nga kyali mu industry ya music. Muganda waffe Moze Radio yafuna obuzibu entebe. Moze Radio ne bamukubira entebe, ng'entebe awali State House Mwami Museveni wakolera emirimu buli lunaku, tewaliwo ddwaliro.
lisobola kutaasa bulamu bwa Moze Radio. Ne bamuvuga okumujja Entebbe ng'awo wonna kilomita 35 tewali ddwaliro lisobola kutaasa bulamu bwa Moze Radio. Ne bamutuusa ku Keesi Clinic e Kampala n'ejjamu mu Kampala ng'emumanyi Moze Radio n'afa. Era abayimbi mwali wano, yali wano ku National Theatre. Ne mufuwa ebigambo bingi nnyo, ne tukola buli kintu kyonna n'agenda bw'atyo. N'omulala bw'atyo bw'ajja okugenda, nange bwentyo bwenja okugenda, kubanga tetufuddeeyo kugatta maanyi wamu nga bannansi tutereze ekintu kino. Eggwanga lyaffe ffenna naye twalowooza era tulowooza nti Mwami Museveni wa njawulo nnyo, oba oliawo Uganda tesobola kubeerawo nga talina mu ntebe, ekitali kituufu. Njagala okwebaza Mwami Bikajjo oyogedde ebigambo byo mu sitayiro yo, ndowooza indasitule bwetyo bweri yakukyamusa nakwogera bitakwatagana. Era ndabidde ddala nga kamera zisebo zikuliko. Era juzi nalaba Mukasambidde ng'ayogera ng'agamba ebyobufuzi binsobedde. Bannabyabufuzi kakati ate babalabanga abatali serious. Ate abantu aboogera ebitali serious ate kati bebalabanga abali serious. So Mwami Bajjo njagala okwebaza mu sitayiro eyo, webala communicating eri abantu bo, naye next time osengejjanga mu byokola ki mu byogera, kuba bajja kukuba ettaffaali ku mutwe nga tomanyi. Amuzikirize malirize ebigambo byange nga nsaba bannaayo olunaku lw'enkya tutindiike eggendo tugende tuziike Adamu Mulwana alese omukuulo gw'amaanyi nnyo, era tagenda kuva ku mitima gy'abantu, tagenda kuva mu memories zaffe nga banankyukakyuka. Omukama Katonda nsaba amulamuze ekisa. Nange kantuuke ku mmeeza ndaba Haji Kawoya, kantuukewo n'emitwalo 5. Ndi mu struggle. Sente nyingi nnyo kubanga za lutalo. Gw'oli musuubuzi. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.